Hello guys, muli mutya. Let me hope you're all doing fine. Ensonga gyenziza okwogerako ya these so-called friends, OBs and OGs abasaba bannammwe sente nazikuma n'ogenda ng'omwogerera ebigambo wano nawali because someone has refused to give you money. How do you know that that person is working? Oba olowooza omuntu okubeera abroad, it means that sente bazinoga committee. How omanyi ki embeera omuntu oyo gy'alivingamu olw'okubanga gw'owulira mbuno ali oba America, ali London, ali anywhere, ali Saudi, ali wa olw'okuba yalinnya ku nnyonyi gwe. How do you know that omuntu oyo ali bulungi? Naye n'olyoka omusaba sente, nno sente ozisabe mu bulungi naye ng'ozisabisa n'akamanyiiro. Please send me 100k, I have a problem and it's urgent. Kwegamba nze nzinoge ku muti, nzinoga ku miti okuzikuwa. You know, even my family member, just a friend, n'olyoka ayeboozi mumba n'olyoka ogenda ng'omulala asanga omuvumirira mu bantu mu banno mbu Muna nga bw'alina empisa embi. I'm giving an example to myself. Muna alina empisa embi, namusabye sente n'azimma, simanyanga she's such a bitch, alowooza bwe yagenda eyo yatuuka biki. Baby girl, go and work. Mukwano ogenda okole. Kubanga you don't know the kind of life I'm passing through. You don't know the kind of life I'm living here. Ogenda ngonjogera kugwe. How do you know that I'm working? How do you know that I'm working? You never nkola. Do you know the kind life that I'm passing through? Omanye embeera omuntu gy'akoleramu wano okufuna sente. Omanye embeera omuntu gy'ayitamu wano okufuna sente. Do you know? Do you even have any clue about it? Bannange temumanyi bantu ki bye bayitamu mu bulamu bweno. Obulamu bweno bunyogoga, butama, buli so depressing. N'ogenda ng'oyogerera munno olw'okuba yakumye sente. Are you okay? Mugende mukole, go and work. Oba si kyo, go and register on OneXpert. Use Muna the promo code. Ofune sente nga tomaze kuzituuyanira. Watuuka walowolooza, watuuka wamala. Can you imagine oyinza n'okumutabira ebisale ebibyo olw'okuba olw'ennuguyo? Bannange temumanyi embeera abantu gye bayitamu. Go and register on OneXpert and use my name Muna as your promo code. Ofune sente zino zo si za kutuuyana, za buliwo oba toyagala kukola. Full stop.